بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abaganda banga bapuliza bebitibwa oluvanyuma lw'okutendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda majjuvu tusaba Allah ebyengera n'emirembe bibeerenga bidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awamu n'abantu b'enju ye ne basahaba be n'abo bonna abagoberera obufu bwabwe okutuuka ku nnaku lw'enkomerero nga tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'emisomo gyaffe egy'okuvvuunula buruda ya Imam al-Busiri oba ekitabo ekimanyikiddwa nga al-Buruda ekya Imam al-Busiri nga mu kitundu kyaffe ekyakulembera oba ekyasookera ddala mwana wattu twalaba Imam al-Busiri yani era ne tulaba ensonga lwaki yawandiika buruda eno oba ebitontome bye bino byabeera nga akola ng'asuuta nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nga ayogera ku byafaayo bye ne basahaba be ne ebintu ebirala bingi nnyo nga bye twabiraba mu ebyo mwana wattu ebyajjira mu buruda ya Imam al-Busiri era nga tugenda okubeera nti tukola ki naye tugenda okubeera nti twongera okubeera nti tubiraba wabula ku mulundi guno era munzikirize tubeere nga tugenda direct mu maaso n'emisomo gyaffe gino mwana wattu egy'okuvvuunula ekitabo kyaffe al-Buruda ekya Imam al-Busiri nga ku mulundi guno njagala okutandika n'ensonga mwana wattu nga nsonga nkulu nnyo yajibu tanabbuha ilaihi mwana wattu tusaanidde okubeera nti tugijjukiza abasiraamu babeere nga bagimanya ensonga eyo ebuzaabuza abantu bangi abatera okugoberera ebintu bino ebikwatagana ku buruda ya Imam al-Busiri nga nayo kwe kumanya akakwate akali wakati wa buruda ya Imam al-Busiri kyonga ekitabo buruda ya Imam al-Busiri kyonga ekitabo obanga ebitontome bye ne buruda oba emikolo egimanyikiddwa egiyitibwa buruda mwana wattu egikolebwa mu nsi ez'enjawulo nga Uganda n'ensi z'obusiraamu mwana wattu ez'enjawulo twetaaga tumanye akakwata akali wakati w'ebyo bibiri era lwaki emikolo egyo giyitibwa buruda era lwaki gyatumibwa erinnya lya buruda emanyikiddwa nga ekitabo kya Imam al-Busiri ekiyitibwa al-Buruda ng'okunnyonnyola akakwata akali wakati w'ebintu ebyo bibiri kwe kugamba nti akakwata akali wakati w'ensonga ezebbiri buruda ya Imam al-Busiri yo ng'ekitabo ne buruda nga adhikiru al-jimaa'i okujjukira Allah okwawamu okumanyikiddwa ng'omukolo ogwatumibwa buruda ogukolebwa mu nsi ez'enjawulo buli lunaku olwokuna akakwata akali wakati waazo kakwate just kekyo ekiyitibwa mu kisaawe kya irimu tasmiyatul ba'di lilkulli al-ba'di lilkulli okutuuma ekitundutundu ku kintu n'okituuma erinnya lyonna ery'ekintu ekyo okugeza nga bwe tunakwata omuntu ne tumuyita omutwe n'ogamba nti mu nju waliwo emitwe 3 otegeeza abantu bameka abantu 3 kati abantu abo abasatu obayise emitwe olw'ensonga nti omutwe ekitundutundu ku muntu era nga Allah subhanahu wa ta'ala wagamba mu Qur'ani ekitiibwa nti fatahriru raqaba ajje ensingo mu buddu nga kyategeezaamu nti omuntu akoze kino na kino omutango gwe kubeera nti ajja omuntu mu buddu kati Allah subhanahu wa ta'ala yakwata omuntu oyo ajjibwa mu buddu n'amutuuma ensingo wa hadha majaz naye ng'ekyo mwana wattu mu Luwarabu kikozesebwa olw'ensonga nti olulimi Oluwarabu lulimu ekiyitibwa al-majaz okukozesa ebigambo mu bifo by'ebigambo n'okozesa ekigambo ng'otegeezaamu kirala olw'ensonga emu oba endala kati Allah subhanahu wa ta'ala mu ayo nga bwe tugirabye naawe nga wonaagamba nti emitwe 3 giri mu nju ng'otegeezaamu abantu 3 ekitegeezebwamu kubeera nti okutte ekitundutundu ku kintu kati ng'omutwe bw'ensingo n'obeera ng'okola ki n'obeera ng'ogiyita omuntu yani omuntu yenna n'omutuuma ekitundutundu ku ye
kati akakwate akali wakati wa Buruda ya Imam al-Busiri ng'ekitabo bange bitonde byowana nabbi n'omukolo ogumanyikiddwa obanga adh-dhikru al-jimaa'i okujjukira Allah okwawamu okukolebwa mu nsi z'Obusiraamu ez'enjawulo buli lunaku olwokuna egiyitibwa Buruda. Mwana wattu kakwate kakubeera nti baakwata ekitundutundu ku kintu ne bakituma ekintu kyonna. Kitundutundu kye baakwata ne bakituma ekintu kyonna. Olw'okuba nti mu dhikru al-jimaa'i mu kujjukira Allah okwawamu okubeera buli lwakuna okwakazibwa oba okwatumibwa erinnya lya Buruda, olw'okuba nti mu dhikri eyo oba mu kujjukira Allah okwawamu mubeeramu okusoma ekitabo kino ekya Imam al-Busiri oba okusoma egimu ku miryango gyakyo. Mwana wattu baakwata ekitundutundu ekyo oba baakwata Buruda ya Imam al-Busiri ne bagituuma dhikri eyo yonna. Wa illa mu dhikri eyo muyingiramu ebintu bingi ebikolebwamu. Mubeeramu okusoma Qur'an, mubeeramu okujjukira Allah bishatta anwa'i dhikri n'emiteeko gya dhikri egy'enjawulo emiyitirivu egitali kusoma Qur'an yokka, egitali kusula mubaka yokka. Mulimu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'a, mulimu okweyigiriza irimu n'ebiri mu kategori eyo. Kati olw'okuba nti mu ebyo ebintu ebingi ebikolebwa mu dhikri eyo mulimu okusoma Buruda ya Imam al-Busiri esuuta Nabbi sallallahu alaihi wasallam, emikolo egyo oba adh-dhikru al-jimaa'i okujjukira Allah okwawamu, mwana wattu kwatuumibwa erinnya eriyitibwa al-Buruda min baabi tasmiyati al-ba'di lil-kulli. Mu mulyango guli gwe nakunyonyedde mu kusooka ogw'okubeera nti kisobokera ddala era kikkirizibwa ddala okubeera nti okwata ekitundutundu ku kintu n'okituuma ekintu ekyo kyonna. Naye twalabye kikkirizibwa okuyita omuntu omutwe naye nga omuntu yenna si mutwe. Wa innama omutuumye omutwe olw'ensonga nti omutwe ekitundutundu ku ye ate nga kitundutundu kikulu. Awo nno nkakasa wategerekese ne kibeera nti akakwata akali wakati wa Buruda ya Imam al-Busiri yo ng'ebitontome era nga tugenda obbivvuunula n'obbitegeera n'omukolo oba dhikiru okujjukira Allah okwawamu okwakazibwako erinnya lya Buruda okukolebwa mu nsi ez'enjawulo buli lunaku olwokuna. Akakwata akaliwo kakwate ka tasmiyatul ba'di lil-kulli, just kubeera nti Buruda ya Imam al-Busiri ng'ekitabo kitundutundu ku ebyo ebisomebwa mu mukolo ogwo ne babeera nga omukolo ogwo bagutuuma Buruda ya Imam al-Busiri, erinnya erya Buruda nga mwana wattu kigwa mulyango ogwemba nyonyodde ogw'okutuuma ekitundutundu ekikolebwa mu kintu oba ekiri ku kintu n'okituuma ekintu ekyo kyonna. Awo nno nkakasa nyinyonyoddewo bulungi. Oli waatubuuza n'atugamba nti fahalla fa'ala dhalika as-sahaba, abaffe bo basahaba egyo emikolo egy'okukuŋŋaana bajjukire Allah mu kujjukira Allah okwawamu baabikolako ebyo adh-dhikru al-jimaa'i, ekimanyikiddwa nga dhikru al-jimaa'i okujjukira Allah okwawamu. Ebyo basahaba baabikolako, tumugamba nti ye eyo nno sunna nywevu. Basahaba baakuŋŋaananga mu nkuŋŋaana ne babeera nga bajjukira Allah, era hadithi nywevu kwekyo, hadithi za Nabi sallallahu alaihi wasallam. Era tugenda kulabako hadithi ezimu ezinywezaawo ekintu ekyo olw'ensonga nti mulimu baganda baffe abamu abakola ki abakiwakanya nga bo bagamba dhikru al-jimaa'i bid'a, okujjukira Allah nga muli mu kibinja oba nga muli wamu mu kikungo mwana wattu kiri bid'a oba kizuule. Naye nga hadha kadhibu, mwana wattu obwo bulimba. Okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga muli mu kibinja ne mwekuŋŋaanya ne mutuula wamu ne musoma Qur'ani ne musaalira nabbi ne mwogera adhikaari ez'enjawulo ne mukola emirimu emirungi egy'enjawulo nga muli mu kibinja, warada ani sahaba, mwana wattu kyakolebwa basahaba era kinywevu kubo. Era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga akola ki, yabeera nga akikubiriza mu hadithi ez'enjawulo ate nga mpitirivu nnyo. Imaamu Muslimu mu kitabo kye ekiyitibwa as-sahih, mwana wattu alina omulyango gwe yaleeta, alina omulyango gwe yaleeta n'agutuuma baabu fadli lijtimaa'i ala qiraati al-Qur'ani wa ala dhikri, omulyango ogukulaga obulungi obuli mu kukola olukuŋŋaana mubeere nga musoma Qur'ani wa ala dhikri, n'okukola dhikri oba okukola dhikari okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu Muslimu yabeera nga aleeta omuntu omukulu mu kitabo kye ekyo kitibwa as-sahih, ekitabo ekikwata ekifo ekyokusatu mu bitabo ebisinga okubeera nti byesigikwa mu ddiini y'Obusiraamu eno. N'abeera nga aleeta wansi waagwo omuntu omukulu ogwo hadithi nga mpitirivu nga zikakasaawo ekyo kye yagenderera mu mutwe ogwo era nga zikulaga ki kye yagenderera, nga nazo hadithi za Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyabeera nga ayogera nga mpitirivu
mwana wattu nga akubiriza abasiraamu okubeera nti bakuŋŋaana bye bakuŋŋaanidde era n'alaga obulungi bw'ekyo ekyokuŋŋaana wonna bye bakuŋŋaanidde ne babeera nga bakola dhikiri oba bakola adhikaari era nga bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga bali mu kibinja. Minha mwezo hadithi empitirivu nabbi mwe yakubiriza ekintu ekyo ma rawahu Abu Huraira sahabiyul jalil sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam munene ayitibwa Abi Huraira yabeera nga ajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam hadith mpanvu muyo naye nga mu hadith eyo mwennyini empanvu Abi Huraira agamba bwati atugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga agamba mu hadith eyo nti la yaqudu qaumun oba majtama qaumun tewali kibinja ky'abantu kikuŋŋaana fi baiti min buyuti llah wonna baba bakuŋŋaanidde mu nnyumba za Allah subhanahu wa ta'ala yatluna kitaba Allah ne babeera nga basoma ekitabo kya Allah wa yatadarasunahu fima bainahum yani babeera nga bakyeyigirizaako enjigiriza ez'enjawulo illa nazalat alayhim arrahma okujjako ng'okusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubakkako abantu abo وغشيتهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة كجانgo ngobutebenkevu bwa Allah bubakkako وغشيتهم الرحمة nokusasira kwa Allah ne kubeera nga kubazingako وحفتهم الملائكة ne bamalayika ne babeera nga bakola ki nga babawambaatira mu biwawaatiro byabwe yani abantu abo babeera mu kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okwenjawulo wadhakarahum Allahu fi man inda ne Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga aboogerako nti abaddu abo banjogeddeko ng'agamba bamalayika be ab'ebitiibwa nti abantu bano fulani ne fulani nga bakuŋŋaanidde mu kifo kino banjogeddeko. Hadithi eziri mu kategori eyo nnyingi nnyo era Imam Muslimu mu baabu eyo yennyini bamulyango ogwo gwennyini yaleetamu hadithi endala era nga nayo ekkakatirizaawo ekyo ng'egamba nti la yaqudu qaumun yadhkuruna Allaha إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده nti tewali bantu bakuŋŋaana ayogera ku qawmu be bantu abali mu pluro mu bungi yebeera qawmu babeera bantu nga bakuŋŋaanye bali mu kibinja kiba ekiyitibwa ekibinja ky'abantu. Kati baganda baffe bagamba nti dhikirul jimaa'i bid'ah oba okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala okwawamu nti kuli bid'a. Tubabuuza abaffe ezo hadithi tezabatuukako mwe temwazimanya? Bwe baba tebazimanya kiba kibi nnyo kubanga kiba kibi omuntu atamanya ate okukola ki okubaddaa okugamba nti kino kiri bid'a ate nga lwa butamanya bwe. Bwe baba nga bamanyi ate awo kibi nnyo kubanga ate obubeera bukumpanya mu kisaawe kya irimu babeera bamanyi naye ne bakola ki ne bakweka amazima ne kibeera nti baganda baffe tebasanidde kubeera nti bakola ki bayita enkuŋŋaana z'okujjukira Allah ezaawamu nti ziri bid'a. Era nga omukolo oba dhikirul jimaa okujjukira Allah okwawamu okwatuumibwa buruda mu nsi ez'enjawulo nga tukimanyi bulungi okukolebwa buli lwakuna gugwa mu muteeko gw'okujjukira Allah okwawamu oba gumu ku miteeko egy'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala okwawamu. Olw'ensonga nti okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala okwawamu kulimu emiteeko egy'enjawulo. Basobola okukuŋŋaana abantu basobola okukuŋŋaana nga bakuŋŋaanye just lwa kusoma irimu yokka, kusoma irimu nga sadhikaari ezo zibeera nkuŋŋaana za kujjukira Allah era Allah aba azaagala nnyo. Basobola okukuŋŋaana nga bagenda kusuuta mubaka, bagenda kusuuta Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okwogera ku birungi bye n'okumuwaana n'okumusaalira okutwaliza awamu. Ezo nazo nkuŋŋaana za kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala kubanga nabbi wajjukirwa Allah subhanahu wa ta'ala bayina okujjukirwa. Era kyekimu basobola okukuŋŋaana nga bagenda kubeera nti bakola ki basoma Qur'an, tilawatul Qur'an, kusoma Qur'an tilawa nazo zigwa mu nkuŋŋaana zaki z'okujjukira Allah. Basobola okukuŋŋaana byonna nga babikoze eki nga babigattidde wamu, kusoma Qur'an, kusaalira ku nabbi, kusoma irimu n'ebiri mu kategori eyo era nga gwe mukolo ogwa buruda ogumanyikiddwa mu nsi ez'enjawulo ogukolebwa buli lunaku olwokuna. Nekibeera nti omukolo ogwo la shakka tekiri mu kubuusabuusa nti guyingira direct mu nkuŋŋaana ez'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ezakubirizibwa mu ahadithi empitirivu. Era ekyokuŋŋaana mu nkuŋŋaana
mutulembere nga mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwe yabawadde n'okumusaba ad-du'a al-jimaa' kusaba Allah nga muli wamu ne mukungana musaba Allah subhanahu wa ta'ala warada ani sahaba nayo kyakolebwa ku basahaba ridwanullahi alaihim kyakolebwa basahaba era nga hadithi Imam Muslim yagireeta mu kitabo kye Imam an-Nasa'i n'agireeta bi alfadhi mukhtalifa n'amanya bala naye nga zaawukanamu ko mu njogera naye nga ate zonna amakulu ge gamu ngeya Imam Muslim gye yabeera nga aleeta mu kitabo kye nga sahaba atunyumiza ayitibwa Abi Sa'id al-Khudri atunyumiza ti sahaba ayitibwa Muawiya sahaba wa nabbi ayitibwa Muawiya olunaku lumu yabeera nga afuluma mu nju ye n'atambula ku kkubo aba atambula n'asanga basahaba nga bakuŋŋaanye basahaba ba nabbi nga balina bakuŋŋaanidde bali mu lutuula batudde hadithi mugisange mu kitabo kya Imam Muslim era mu mulyango gwennyini gwe nabagambye omulyango Imam Muslim gwe yagamba nti babu fadli lijtimai ala qiraati alqur'ani wa ala dhikri omulyango okulaga obulungi obuli mu kuŋŋaana musome Qur'an wa ala dhikri n'okuŋŋaanira kukujjukira Allah subhanahu wa ta'ala wansi naleeta hadithi ezo nanga bwenzi baleetedde era mwe yaleetera n'eno eyekyafaayo kya Sayyidina Muawiya eyekyafaayo kya sahaba wa nabbi ayitibwa Muawiya sahaba wa nabbi ayitibwa Muawiya tugambye nti olunaku lumu yabeera nga afuluma mu nju ye n'atambula abayitaayita n'asanga basahaba abamu basahaba ba nabbi nga bakuŋŋaanye balina bye batudde wabasanga batudde n'ababuuza ma ajirasakum abange kiki ekibatuuzizza we mutudde qaalu jalasna nadhkuru llah ne bamugamba tutudde nga tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala wa nahmaduhu n'okubeera tumwebaza ala mamanna bihi alaina bil islam kwebe yabeera nga akola ki nga atugonnomolako mbirungi ng'obusiraamu buno sahaba wa nabbi ayitibwa Muawiya bamugamba bwe batyo n'abagamba nti ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum sibabuuzizza kiki ekibatuuzizza wano kubeera nti njagala kubatemerera nti mutudde kukola bintu bikyamu mutudde ku bidda mutudde ku biki sibabuuzizza lwakubagamba kintu ekyo nedda wa innama wabulamba mbabuuzizza lwaki mutudde olw'ensonga nti inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga nti mazima ddala omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman olunaku lumu yabeera nga naye afuluma nga nze wenfulumye fawajada halakata min ashabihi n'asanga basahaba beera nga batudde bakuŋŋaanye ngaera mmwe mukuŋŋaanye n'ababuuza ma ajirasakum kiki ekibatuuzizza abange qaalu jalasna nadhkuru llah wa nahmaduhu ala mamanna bihi alaina bil islam au kama qaalu ne babeera nga bamwanukula ansa y'emu nti tukuŋŋaanye wano kubeera nti tukola ki tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti tumwebaza ko bye yatuwa mu riwaya Imamu Nasa'i mu hadith eno yennyini riwaya Imamu Nasa'i basahaba olwabuuzibwa lwaki batudde bayanukula ne bagamba tutudde kubeera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugabirira ebyengera bye n'okubeera nga tumwebaza kwebyo yabeera nga atugonnomolako mu birungi n'okubeera nga akutuwa ggwe nabbi n'okubeera nti yakutuwa ggwe nabbi basahaba bakuŋŋaanye okwebaza Allah okuba wa nabbi bakuŋŋaanyirwa nabbi mu nsonga ezibakuŋŋaanyisizza mulimu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera gye bakola ki yabawa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ezi mugende muzinoonyeeko basiraamu mugende muzinoonyeeko muleme kubuzaabuzibwa era muleme kubeera mu obutamanya bubi aljahalu marad obutamanya bulwadde obumpuliriza bulungi naddala singa oba ojahala obanga olina ebintu byetamanya ate nga bisaanidde okubeera nti okola ki obimanya nekibeera nti hadithi zino mugende muzinoonyeeko olw'ensonga nti ziri swaraha zayogera kaate bano abagamba nti bino ebintu biri bid'a tebikkirizibwa tebasobola kuziwakanya olw'ensonga nti ziri kaate zo zennyini zeeyogerera oba okitegeera zo zennyini zikola kizeeyogerera ate nga ntuufu la mat'ana fiha tebasobola zikuba mu bituli nekibeera nti olw'okuba nti hadithi zino ziri kaate era zitegeerekeka mugende muzinoonyeeko muzisome mulyoke mubuuke mwana wattu abantu abo babuzaabuza ne bagamba nti ebintu bino bizuule basahaba tebabikola basahaba mu riwaya Imamu Nasa'i bakakasawo nti bakuŋŋaanye kubeera nti basaba Allah okuŋŋaana ku dduwa edduwa ey'ekikungu okuŋŋaana musabe baganda bafaamu bagigaana obampuliriza bulungi
basaba bano bakunganya kubeera nti basaba Allah n'okubeera nti bamwebaza ebyo byonna miteeko gya dhikari kujjukira Allah n'okumwogerako adhikru aljimaa kwogera Allah nga bali wamu bali mu kibinja n'okubeera nti bamwebaza olw'okubawa nabbi bakunganyirwa nabbi kati fama baloka ku muntu akunganya okusaalira nabbi yabeera atya tekina njawulo kubanga okwebaza Allah okubawa nabbi kyekimu n'okusaalira nabbi kyekimu n'okusoma Qur'ani kyekimu n'okwogera ebigambo ebirungi ebijjukira Allah n'ebiri mu kategori eyo byonna byonna bibaliwa nti dhikirullah kujjukira Allah nakumwogerako n'okwogera ebigambo Allah byakola ki byasiima mu riwaya Imam Nasai tugambye nti bayogera swaraha bakyogera kate tukunganyirwa kubeera nti twebaza Allah kwebyo yatuwa n'okubeera nti gwe nabbi yabeera nga akola kinga akutuwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabeera bagamba nti ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum sibabuuzizza kyekibatuuzizza wano kubeera nti njagala kubatemerera nti muli kubikyamu nedda saagala kubeera nti mbagamba oba mbateekako ekigambo nti mutudde lwakwekunga mulina kyemubala mwekunga oba muli kubida mulina ekikyamu kyemuliko nedda sibabuuzizza ekyo wabula njagadde ekkakasiza ddala oba kyemukola kyekyo olw'ensonga nti inna Allah subhanahu wa ta'ala asindise malayika Jibrilu n'abeera nga ngamba inna Allaha yubahi bikumul malaika Allah asindise malayika be mwana wattu ali mu kubeera nti yenyumya eri bamalayika be okubeera nti alina abaddu abamujjukira yubahi mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala agamba bamalayika be abaddu bange baba bali mu kunzijjukira abaddu bange bakunganye bali mu kunzijjukira obumpuliriza bulungi nekibeera nti mwana wattu ensonga z'okungana oba entuula z'okungana okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu nkungana enywevu mu sunna eyo sunna ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nkungana enywevu mu sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam era zibaliwa mu sunna za Nabbi era baganda bafe abazigaana indana ferife tugamba nti kadi dayau sunna mwana wattu mwekyo babeera bakoze eki babeera balwanyisa sunna singa bamanya kiddala ekyo kyebagaana kiri sunna ate nga la shakka tekiri mu kubusabusa nti bamanyi olw'ensonga nti baba tebamanyi twagambye dda ti ate obuzibu bwa bunene n'okusinga nga tebamanyi oba nga bamanyi oba nga tomanyi ahe n'obeera nga okola ki ng'owakana n'owakana nga tomanyi musango munene lwaki wakana eddiini nga tobimanyi lwaki wakana nga tomanyi obumpuliriza bulungi nekibeera nti baganda baffe basaanidde okubeera nti ebintu bino tebakola ki tebabiwakanya era tebabigaana nekibeera nti enkuŋŋaana z'okujjukira Allah okumwogerako okusuuta nabbi nebiri mu kategori eyo binywevu ku basahaba ate nga la shakka mwana tekirimu kubuusabuusa nti omukolo oguyitibwa buruda oba okukuŋŋaana okuyitibwa buruda okumanyikiddwa mu nsi ezimu ez'obusiraamu naddala Uganda ogutuula buli lwakuna mwana wattu gubaliwa mu mikolo egikola ki egiyitibwa adhikiru aljimaai okujjukira Allah okwaki okwawamu era oli wakugamba ekitali ekyo oba walowooza ekitali ekyo faqad kadhab aba alimbye era byabayogera batabimanyi olw'ensonga nti fe ababeera mu bbulu tetumanyi biki byetukoleramu kusoma Qur'an kwogera kusuuta nabbi nakumwogerako nakumusaalira kwogera bigambo birungi nebiri mu kategori nakwesabira nebiri mu kategori eyo ate nga ebyo byennyini byebimenyeddwa wano mu hadithi z'abasahaba ebyabakuŋŋaanyanga ebyabeera nga byakozesa enkuŋŋaana babeere nga bakola ki nga bajjukira Allah nekibeera nti omukolo ogwo guli sunna abasiraamu basaanidde okujjumbira enkola y'okukuŋŋaana nga babeere nga bakola ki babeere nga bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu nkuŋŋaana hadithi mpitirivu zisobola kuzimalayo ezimu zajja nga ziri kati nga zogera hulaqi dhikiri hulaq entuula enkuŋŋaana z'okujjukira Allah hadithi nga zezogerako nga hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi mwe yabeera nga akola ki ng'alina abantu ab'enjawulo bayogerako basobola ne bamubuuza abantu ki booyogerako nabbi yabogerako ebintu birungi obampuliriza bulungi yabogerako ebintu birungi basobola ne bamubuuza abantu ki booyogerako awo n'abagamba nti hulaqi dhikiri be bantu abali mu nkuŋŋaana z'okujjukira Allah hadithi ntuufu tezirika kuba ku mukono hadithi eyo mbasirabidde Imamu at-Tirmidhi yagireeta fi sunan yagireeta muki mu sunani ye nekibeera nti mwana wattu enkuŋŋaana ezo ziri thabit fi sunna nywevu
okuva mu sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghayata ma yuqalu, ekiyinza okwogerwa abagaana ku nkuŋŋaana ezo kwe kugamba nti bo ezo sunna tebazitegeera. Obampuliriza bulungi, kwe kubeera nti yatarifuuna mwana wattu bakkiriza ne basalawo ne bakkiriza ne batawakana ne bagamba munnange sunna tetwazitegeera ezo, olw'ensonga nti ba'du sunani oba ba'du sunana qad takhfa ala ba'd an-nas. Sunna ezimu zisobola okubeera nti zikola ki, zisobola okubeera nti ziyita ku bantu abamu ne batazimanya. Bal ba'd al-wajibat, ebimu ebiteeka bisobola okuyitibwa ku bantu abamu era ne batabimanya. Wa in kana hadha madhmum, newankubadde nti ekivumirirwa nnyo ekyokubeera nti omuntu alina ebyeteeka byatamanyi, naye nga ate kisobokera ddala omuntu ebyetteeka okubeera nti ebimu tabimanyi nti kino kyatteeka, bal n'ebiri haramu ebimu nga takimanyi nti biri haramu, newankubadde nti ekyo kiri madhmum, kivumirirwa mu kisawe kya irimu, olw'ensonga nti ebyetteeka n'ebiri haramu omusiraamu okubimanya kitwalibwa mu bintu ebiyitibwa ma la yu'dharu al-jahla bih, ekintu ekitasonyiyibwa muntu kubeera nti takimanyi. Omuntu okubeera nti tamanyi byatteeka kuye mu ddiini na biri haramu kuye mu ddiini, hadha la yu'dharu ahadun al-jahla bih. Mwana wattu tewali muntu asonyibwa kubeera nti byo tabimanya, alina okubimanya. Newabanga muntu wa bulijjo nga sibe bantu abaki abafuluma mu kkubo ly'okunoonya irimu. Omuntu wa bulijjo adi si musomi wa irimu, muntu wa bulijjo agwanidde okubeera nti amanya buli kyatteeka kuye mu ddiini na buli kiri haramu kuye. Nekibeera nti newankubadde nga kisobokera ddala okubeera nti omuntu asobola okubeera nga tabimanyi, olw'okubeera nti okumanya kusobola nga tekunnamutuukako, wa illa mwana wattu sunna zibeera mimbabi awula okubeera nti zo zisobola okumuyita. Kati bagala bafaamu abo basaanidde okubeera nti yatarifuunu mwana wattu bakola ki? Tekirina mu buzibu okubeera nti batugamba eyo sunna tetwagimanya, then ne bakkiriza okubasomesa ne babeera nga bakola ki? Bagitegeera. Obampuliriza bulungi? Ne tubeera nga tuva mu nkaayana ez'ekika ekyo mwana wattu ezitaliiko mutwe na magulu. Nkakasa nti nnyonnyodde bulungi akakwate akali wakati wa Buruda ng'ekitabo kya Imamu al-Busiri ne Buruda nga dhikrul jimaya ng'okujjukira Allah okwawamu okukolebwa mu nsi ez'enjawulo oba mu buli nsi. Mwana wattu buli lunaku olwokuna oba olunaku lwonna abasiraamu babeera bakoze eki? Babeera beerondedde, olw'ensonga nti si kyatteeka okubeera nti bakikola mu lunaku lwakuna wa innama jaratil ada y'abantu bwete bwe yasiima nti bo bakikola mu lwakuna, ng'era naye wonaasiima nti buli lwakubiri ngenda kuteekayo darusu ngenda kuteekayo omusomo gwa kino, buli lwakubiri buli lwakusatu waliyo omusomo gwa tafsiri, buli lwakuna nja kukola omusomo gwa siira, buli lwakutaano nja kukola omusomo w'ebuti. Adayo gwaki erondedde gwayagala, tewali akukaka, olw'ensonga nti ekyo tekiri muqayyad, si kikomeke, weeronderayo woyagalidde wokikolera, era otambulira ku time table yo. Obampuliriza bulungi? Nekibeera nti era adatu nnansi mwana wattu enkola y'abantu basalawo adhikiri eyo bagiteekengayo olunaku olwokuna okusingira ddala mu nsi ezimanyikiddwa nga ensi z'obusiraamu. Eyo nno ketuveeyo olw'ensonga nti twekonyeyo bwekonyi, si gwe mulamwa gwaffe omukulu, olw'ensonga nti omulamwa gwaffe omukulu gwakuvvuunula n'okunnyonnyola ekitabo kya Imamu al-Busiri ekiyitibwa Buruda, kyo ng'ekitabo n'ebitontome, nga tukinnyonnyola kigambo ku kigambo n'okubeera nga tukitegeerera ddala mu ntegeera entuufu eyannannyini kyo gye yagenderera okubeera nti akikola ki? Akiwandiikira ki yali ategeeza mu bigambo bye nga tukitegeera ddala mu ntegeera entuufu. Olw'ensonga nti ba'du nnaasi kad asaa al-fahma, abantu abamu mwana wattu babeera nga bakitegeera mbukyamu ate era ne batayagala kubeera nti bakitegeera mbutuufu, olw'ensonga nti omuntu asobola okubeera nga ekintu akitegedde mbukyamu naye ate n'ayagala singa babeera bakimutegeeza mu ntegeera entuufu ng'asobola ogigoberera entegeera eyo entuufu. Naye ate omuntu najja nga ekintu yakitegeera mbukyamu ate stiru n'atayagala kukitegeera mu butuufu, kitegeeza omuntu oyo abeera ayina goloze, ayina kyagoba kyayagala okuyisaawo. Obampuliriza bulungi? Ayina kyagoba kyayagala okuyisaawo, okugeza ng'abalokole. Abalokole bajja ku Qur'ani ey'ekitiibwa ne batandika okugivunula kifuulanenge ne bakugamba nti fawailu lil musallin, Allah agambye okubonaabona kuli kwabo abasaala.
ndoza mukiraba okubona kugenda kubeera kwa abasiraamu basala Allah yayogedde Allah bwenyini mu Qur'an n'omugamba ya fulani wange gwe ala raja'ata ila al-ulama al-muslimin togwanidde kubeera nti osoka kudde eri bamanyi ba busiraamu ne bakunnyonnyola Qur'ani ne aya zayo n'ogitegera bulungi n'olema kubeera nti ogikubaganya wakati waayo nayo. Allah atugambye tusala tugamba nti abasala bagenda kubonaabona golowooza Qur'ani ekubagana nedda. Kati kyekimu ne baganda bafe abaagala okutegeera Iburudaya Imam al-Busiri ate nga tebaagala kukola ki kugitegeera nti tubaga abaganda baffe mmwe muddeyo eri abamanyi abakulembera, muddeyo eri abamanyi abawangala ne Imam al-Busiri ku mulembe gwe gumu n'abamuddira mu kyasa ekyaddako n'abamuddira mu kyasa ekyaddako n'abamuddira mu kyasa ekyaddako bo baategeera batya Buruda olw'ensonga nti kitali mu kubuusabuusa nti baagimanya era ne bagisoma era ne bagivuunula. Ebitabo byabwe ebiri tubirina, ebitabo byabwe ebiri ate mmwe abagikubamu ebituli muzzejjo ng'ebyasa bimaze okuyitawo nga bwe twanyonnyola nga bwe twakikunnyonnyola ku muganda wange ngoberera mu misomo mu kitundu kyaffe ekyakulembera nga tunnyonnyola ku Buruda n'ebyafaayo byayo. Twakulaga bulungi nnyo nti Buruda Imam al-Busiri yamala ogitontoma bw'ati amanyi baagirahabirawo mwana wattu bakola kibaajaniriza olwo ne batandika ogikadama ogikolera services ono agivuunula ono agisabbaga ono agisaddasa ono agikola ki bano bagisoma bano batabaruraka nayo n'ebintu ebirala bingi nnyo okumala ebyasa bimeka 3 n'omusobyo ebyasa ebijjuddemu abamanyi ebikonge mu kisaawe kya elimu mu fields ez'enjawulo mu tafsiri mu hadithi mu usulul fiqhi mu siira wa nabbi sallallahu alaihi wasallam bamanyi bangi bonna ne babeera nga Buruda bo bakola ki baajaniriza era ne bagitegera mutegeera entuufu ng'abasiraamu bategera Qur'ani mutegeera entuufu. Baganda baffe oluvannyuma lw'ebyasa ebyo byonna ne bajja ne bagamba ffe situjja kutunula mu kunnyonnyola kw'abali abannyonnyola abamanyi abakulembera ffe ketugyetegeere mutegeere eyaffe era tugivuunula ekifuula nnenge efuuke mbi abantu bagyeetame babeere nga bakola ki nga tebategeera bulungi buli mu Buruda eyo. Wahadha qad hasala era nga mwana wattu bakikolera ddala era bakyakikola abagoberezi baabwe abatamanyi kigenda maaso mu kisaawe kya elimu bo balowooza nti olwo babeera nga balwanyisa Buruda Imam al-Busiri olwo babeera nti bakola ki balwanirira sunna balwanirira tawhidi balwanirira busiraamu naye nga mwana wattu tugamba nti ekyo ekibakozesa ekyo imma annahum juhal imma okubeera nga bali awo bantu tebamanyi kigenda maaso mu kisaawe kya elimu nga beetaaga okusooka bakole ki basome ku history w'obusiraamu ku byafaayo by'obusiraamu era batunuleko mu kisaawe kya elimu ki ekigenda mu maaso ku saidi eyo ku nsonga ya Buruda eno olw'ensonga nti ensonga ya Buruda eno laisa biwalida si nsonga mpya wa innama nsonga yavadda amanya abanene baajogerako dda olwaleero olina kyogenda kujogerako gwe kyogenda kuleeta kipya manya abanene bakimala dda ensonga zaggwa dda wa innama khilaafu benjawukana yajja luvannyuma lw'okwegatta kw'abamanyi kukusirika nti Buruda teriimu buzibu bwonna. Mu ekyo nga tugendere ddala mu maaso n'okubeera nti tukola ki mwana wattu tuvuunula Buruda ya Imamu al-Busiri. Njagala okutegeeza muganda wange gwampuliriza nti omuntu yenna tasaanidde kubeera nti yeetantala okuvuunula Buruda ya Imamu al-Busiri okuggyako ng'alina bino wammanga. Omuntu yenna tasaanidde kubeera nti yeetantala okubeera nti avuunula Buruda ya Imamu al-Busiri okuggyako ng'alina obukwakkulizo buno wammanga. Akwakkuliza akasooka okubeera nti yasoma ku ilimu ya shiiri ku ilimu y'ebitontome ng'alinayo khalfiya alinayo background ku ilimu eyo ilimu y'ebitontome olw'ensonga nti Imamu al-Busiri yawandiika Buruda eno yali mutontomi ate era yagiwandiika mbitontome. Kitegeeza okutegeera ebigambo n'okumutegeera obulungi n'okumufuna olina kubeera ng'olina khalfiya ne background ku ilimu eyo yaki y'ebitontome. Ilimu y'ebitontome fanni nnambe mu ku ilimu mu ilimu z'obusiraamu yatandikibwawo mumanya ayitibwa ani yatandikibwawo mumanya ayitibwa Al-Farahidi njijukirako lakabu ye erinnya lye sirijjukira bulungi ndyerabidde mumanya yatandikawo fanni ayitibwa Al-Arudu wal-Kafiya
ilimu ya arudu eriko minzani efuga ilimu y'ebitontome eno butya bw'obitambuzaamu obumpuliriza bulungi olw'ensonga nti ebitontome bino bigwa mu kalicha w'Abawarabu. Kalicha w'Abawarabu akwataganira wano obusiraamu. Kalicha w'Abawarabu akwataganira n'obusiraamu nti lwe lulimi era ye society Allah subhanahu wa ta'ala mweyakola ki mweyasiza Qur'ani n'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani ekitibwa nti Qur'anan arabiyyan ghayri dhi iwaj. Qur'ani empalabu eri mu lulimi oluwarabu. Olulimi oluwarabu Allah subhanahu wa ta'ala alulondayo min bayni sa'iril alsun mu nnimi zonna n'abeera nga alufaddala n'alussaamu eddiini ye ey'obusiraamu n'alussaamu Qur'ani ekitabo ekyasinza okubeera ekyekitiibwa olw'ensonga nti huwa kalamullah bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abompuliriza bulungi era Allah subhanahu wa ta'ala n'akwata Abawarabu bennyini fakhtarahum min bayni sa'iri shu'ab n'abalonda mu bika ebyenjawulo n'abeera nga abalondayo mu bika by'abantu ab'enjawulo fakhtara minhum nabiyya n'abeera nga ajjamu nabbi we omwagalwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashrafil khalq ekitonde kya Allah ekyasinza okubeera ekyekitiibwa bil itlaq watali kubuusabuusa enabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bampuliriza bulungi nekibeera nti kalicha w'Abawarabu alina akakwate kanene nnyo ku busiraamu olw'ensonga nti Abawarabu be basooka okuloza ku neema ku kyengera kino eky'obusiraamu. Kalicha zaabwe ne ziyingiramu obusiraamu n'obusiraamu ne bwetabikamu kalicha zaabwe nekibeera nti twetaaga nnyo ffe nga ffe okubeera tumanya ebikwatagana ku kalicha w'Abawarabu. Era ensonga lwaki ojja kwesanga nti mu masomero g'obusiraamu amanene universities z'obusiraamu ennene kalicha z'Abawarabu tebazisuula oba subjects ezikwatagana ku kalicha z'Abawarabu tebazikola ki tebazisuula bazisomera ddala kuviira ddala wansi. Bampuliriza bulungi nga kalicha nga subject eyitibwa eya al-arud wal qafiya. Bampuliriza bulungi emanyikiddwa nnyo yatani bishiri al-arabi mwana wattu esomesa shiri w'Abawarabu kalicha w'Abawarabu ono shiri nebiri mu category eyo nga fani eyitibwa oba subject eyitibwa al-adabu wan nusus al-adabu wan nusus oba eyitibwa adabu mwena mugimanya abayizi ba elimu abasomyeko nayo kalicha w'Abawarabu mwerere nebiri mu category eyo. Ezo fani ebbiri oba elimu ezebbiri universities z'obusiraamu ennene tezizisuula zizisomera ddala era ziyina kulliyat ziyina faculties nga zeeyawulidde ki nga mwana wattu zeeyawulidde ezo fani ezo ezikola ki ezijjayo kalicha w'Abawarabu. Ne kulliya ya loga wa faculty y'olulimi emanyikiddwa nga faculty of languages ekola ku ki ekola ku kalicha w'Abawarabu ono esinga kuttotula kalicha w'Abawarabu olw'ensonga nti kalicha w'Abawarabu tumwetaaga nnyo mbusiraamu okutegeera obusiraamu tukola ki tumwetaaga nnyo okubeera tumutegeera olw'ensonga nga tugambye nti Qur'an yakka mu Bawarabu n'obusiraamu bwakka mu Bawarabu era tosobola kwawula kalicha w'Abawarabu na buki na busiraamu. Nekibeera nti Imam al-Busiri mwana watu yali musajja muki yali musajja mutontomi olw'ensonga nti yali musajja muwarabu ate nga musajja omusiraamu. Kati okunnyonnyola burudayi n'okugivvuunula olina okubeera ng'olina background kukola kuki ku irimu ezaatana oba ezaatwala obudde zibeere nga zikunnyola kalicha z'Abawarabu naddala okusingira ddala fannu shiiri okutegeera irimu ya shiiri eno n'olulimi oluwarabu okutwaliza awamu al-lughatul arabiyya umuman olulimi oluwarabu okukola ki okutwaliza awamu olw'ensonga nti bo nga ba ashuara oba al-udaba bo nga ba abatontomi balina engeri gye bakwatamu ebintu byabwe. Bompuliriza bulungi balina engeri gye bakwatamu ebintu byabwe tolina kubagwira bugwizi. Okutontoma kw'Abawarabu kulina engeri bo gye bakikwatamu balina engeri gye bakitandikamu. Ye muntu asobola okubeera nga agenda kuyimba ku mukwano n'atandika na bintu birala nnyo omukwano n'aguleetera eyo mu maaso. Ye muntu asobola okubeera nga agenda kuyimba ku nnaku n'atandikira mu mukwano. Ye muntu agenda okubeera nga agenda kutandika agenda kubulira abantu mpisa n'atandika na kintu kirala nnyo. Byonna olina okusooka n'obitegeera nga tonnakola ki nga tonneetantala
kuvuunula bigambo bya mutontomi olw'ensonga nti bo nga abatontomi Abawarabu bayina engeri gye bakola ki gye batambuzaamu ekintu kyabwe. Nkibeera nti ekyo nyagadde kinabbaha muganda wange yenna gwangoberera okitegeere nti abo bonna abeetantala okuvunula Buruda ya Imam al-Busiri mwana wattu osanga mu ebyo bibalemesa okubeera nti tebagitegeera mutegeere entuufu gye balina ogitegeeramu bo tebaategeera fanni ezo oba irimu ezo ezikunnyonnyola kalicha w'Abawarabu watambula. Abampuliriza bulungi ezikunnyonnyola kalicha w'Abawarabu watambula okusingira ddala abatontomi bo nga bo batambuza batya ekintu kyabwe. Nga tutandika okuvuna Buruda ya Imam al-Busiri. Imam al-Busiri ayina ekkubo lyatambulirako ng'agenda okukola ki okutontoma Buruda ye. Ayina ekkubo lyatambulirako era nga lyekkubo ly'abaani lyekkubo ly'abatontomi Abawarabu. Ekkubo ly'abatontomi Abawarabu nti yo aba agenda okutandika ekitontome kyonna. Bw'aba agenda okutandika ebigambo ebyo byonna ng'agenda kutontoma ku mulamwa gwonna gw'agenda okutandikako akulembeza ebintu bibiri. Akulembeza ebintu bimeka? Bibiri. Ekintu ekisooka asooka kwogera ku mukwano ekiyitibwa al-Ghazali. Omukwano ng'akulaga omuntu ow'enjawulo oba emikwano egy'enjawulo gy'amiisinga oba gy'ayagala ennyo n'ebifo byabwe oba n'ayogera ku mbalaasi ye n'agiwaana olw'ensonga nti agyagala nnyo oba n'awaana ekiso kye olw'ensonga nti akyagala nnyo n'ayogera ku mukwano. Asobola okuwaana ekintu kyonna, asobola okwogera ku mukwano gw'ekintu kyonna, okwagala ekintu, yani okwagala kwabwe ekintu kyonna. Abawarabu bayagalanga nnyo ebiso ebyo, asaifu, ekiso kyennyini ekimanyikiddwa. Abawarabu bakyagalanga nnyo, bampuliriza bulungi. Abawarabu bayagalanga nnyo abawala, bayagalanga nnyo abawala. Asobola okutandika ng'ayimba ku muwala naye ng'agenda kuwaana nabbi. Agenda kuwaana nabbi naye n'atandika nakusuuta muwala nakwogera ku muwala na ngeri gy'amwagalamu. Sahaba ayitibwa ani? Zuhair. Sahaba ayitibwa Zuhair eyawaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitontome kye fenna kye tumanyi obulungi. Mwe yabeera ng'akola ki? Nga yeetondera Nabbi oluvannyuma lw'okubeera nti akola ki? Ayina ensobi ze yamukozeeko. Bwe yali tannaba kubeera nti yeetondera Nabbi n'okubeera nti amwogerako ebirungi n'okumusuuta, yatandika nakwogera nakusuuta muwala n'agamba nti baanat Suadu. Suadi alabiseeko faqalbi al-yawma matbulu, omutima gwange gukoze eki? Gutebenkedde. Owakiwulira n'agenda mu maaso n'okuwaana Suadu. Suadu linnya ly'abawala mu Bawarabu lyatyaka nnyo okubeera nti lyatumibwa abawala abalungi, abawala abaki ababeera abalungi. Nga olaba erinnya Mariam. Erinnya Mariam ndowooza nze nalyagala bwagazi, naye erinnya Mariam ekituufu kiri nti sirabangayo Mariamu nga mubi. Nekibeera nti n'erinnya Suadu mu Bawarabu lyatumibwanga omuwala abeera omulungi. Oba okitegeera bulungi, Suadu. Kati sahaba oyo ayitibwa Zuhairi bwe yali agenda okuwaana Nabbi n'okumwetondera, Nabbi alyoka awuliriza ekitontome kyekyo kye yamuwaana, yejjeko Buruda ye ekitambala kyakiteeke akyambaze Zuhairu. Sahaba oyo ng'amaze omwetondera yatandika nakuwaana muwala. Bw'okitegera baanat Suadu. Suadu alabiseeko faqad bilyawma matbulu, mutima gwe gukoze eki? Gutebenkedde. Kati Imam al-Busiri oba batontomi bonna mu Bawarabu b'enkola yaabwe yeeyo, bw'abanga agenda okutandika ebitontome byonna asooka kwogera ku ki? Asooka kwogera ku mukwano ng'alina ekintu ekimu kyawaana kyayagala ennyo. Asobola okuwaana embalaasi ye, bayagalanga nnyo embalaasi era baziwaananga. Asobola okuwaana ekiso kye, bayagalanga nnyo ebiso. Asobola okwogera ku mikwano gye gy'amiisinga, n'ayogera ku bifo byabwe, n'ayogera ku mayumba gaabwe, n'ayogera ku bintu byama. Abasajja Abawarabu bano baali basajja bawala nnyo mu nsonga y'omukwano. Baali basajja bawala nnyo mu nsonga y'okwagala oba eya laavu ey'omukwano. Baagala nnyo laavu bo ebatabulira ddala, bantu baagazi nnyo. Bampuliriza bulungi. Era abamu bababbulangamu n'amannyo olw'okwagala ennyo olw'ebyo baayagala. N'osanga oli nga bamutuma Majinunu Layira, oyo mulalu wa Layira.
olw'ensonga nti yali ayagala nnyo layira nga yatontomanga ebitontome nga buli waetontoma ayogera ku layira n'erinnya layira abawarabu bakola ki balyagalanga nnyo balitumanga era linnya lyabawala eriyitibwa layira kati mulimu abatontomi abamu nga bamutuma majinuunu layira oyo majinuuni yagwa eddalu olwa layira nga mutontomi mukukutivu mu bawarabu nembeeramu abatontomi abamu nga bamutuma kuthayiri azza oyo yasukkuluma azza nayo linnya lya bawarabu oyo yasukkuluma azza buli kaseera ayogera ku azza atukubyeko azza taggwa ne bamutuma kuthayiri azza abampuliriza bulungi era mu ebyo bimanyikiddwa ku mutontomi ayitibwa kuthayiri azza mu kuwaana abawala yabeeranga atontoma n'agamba nti asharat bitarfi al-ayn khifata ahliha timwana watunze olumulengedde nti nantemya akakaaso ayogera ku muwala olw'okuba atidde bazadde babadde nabo isharata maz'ulin walam tatakallami eriiso eyo lyantemezzaako libadde litegeeza nti ayinamu engeri y'obutali busanyufu olw'ensonga nti ali ne bazadde be tasobola kwolesa mukwano gw'alina gyendi antemezzaako butemya walam tatakallami tayatudde fa aiqantu anna tarfa qad qala marhaban olwannonzo olulabye nti atemezzaako ne mmanya nti ha kakubye ensonga eri kuki ensonga mweri ddala omwana mmatira wa ahlan wa sahlan bilhabibi almutayyami olwo ne mmanyira ddala nti omuwala akola ki anjagalira ddala oyo nno yokuthayiri azza bwati bwawaana azza bwawaana omuwala kati abawarabu boye batyo balinga wala nnyo mu nsonga y'omukwano bwe yayogeranga ku mukwano yayogeranga ebintu eby'ennaku okulaga nti omukwano guli wala nnyo fe olwaliro situmanyi mukwano oyagala ng'olinga atayagala oba okitegeera bulungi oyagala okyesika ng'omuntu ne wakukyawa olaba nti okyasobola okugenda mu maaso n'obulamu naye bali bo yayagalanga nga singa omuntu amukyawa ayinza obutaddamu kweyagala obulamu bwe bwonna abakyala abawarabu bo kasita yayagalanga omusajja n'afa nga taddamu kufumbirwa obulamu bwe bwonna taddamu kufumbirwa ekyo kikyaliwo ne kati mbawarabu mu nsi z'abawarabu abakimanyi obulungi waafiirwa bbaawe asobola obutaddamu kufumbirwa obulamu bwe bwonna kyokka nga bbaawe afudde akyali muwala muto ng'akyasobola okuddamu n'afumbirwa olw'ensonga nti bo bayagalanga nnyo okwagala kwabwe kwa waggulu nnyo era omusajja omuwarabu we yatontomanga kwagala mwana watu yakola ki yakisussa katugambye nti era yeyali enkola y'abaki y'abatontomi abawarabu nti bo bwe batandikanga ebitontome byabwe ne wabanga agenda kwogera ku mulamwaki yatandikanga nakwogera ku mukwano yenkola yaabwe bo ng'abatontomi tebikwatako tebampuliriza bulungi bo yenkola yaabwe yekkalica waabwe weba tebakola ki ekintu kyabwe bakitambuza ne wabanga agenda kusuuta mubaka nga yetukuleetedde sahaba mulamba ng'akola ki ng'asuuta nabbi agenda kwetondera nabbi nakumusuuta yatandika nakwogera ku Saadu muwala nakumwogerako era ng'ekyo kyali ma'rufan fihim bo nga bo baali bakimanyi nga tebakirinaako buzibu era nga tebakiraba nga gwookiraba nti ezaayi kijja kitya omuntu okubeera nti agenda kusuuta nabbi ate atandise na mukwano ayogera mukwano ali mulaavu fe bitukwatirako wa ekyogera ekyo olw'ensonga nti gwe tomanyi kalicha w'Abawarabu tomanyi bya shiiri tosaanidde kuvunula kalicha w'Abawarabu toyina background ya kalicha w'Abawarabu jahal butamanya oba kitegeera waman jahira shay'a adaahu omuntu yenna wabanga ekintu takimanyi biseera ebisinga akola ki akirwanyisa olw'obutamanya bwe kumpuliriza bulungi nekibeera nti ekyo kyekimu ku ebyo betuteekeddwa okumanya Imam al-Busiri n'abatontomi Abawarabu kyebakola ki kyebasooka nakyo nga bagenda okutontoma okwogera ku ki okwogera ku mukwano kumpuliriza bulungi ekintu ekyokubiri abatontomi Abawarabu baalina enkola eyaabwe nga bagenda okutontoma ti ebiseera ebisinga bwe yabeeranga ng'agenda kutontoma ku nsonga emu oba endala ensonga eyo nga yeetaagisaamu omuntu owokubiri gwayogera naye mu kutontoma ompuliriza bulungi tugeze agenda kwogera ng'alina omuntu gwalina ebigambo byamugamba
nga kimwetaagisa omuntu oyo okubeera nti amwanukula bawanyisiganya ebigambo nga bali mu kwogera mu kitontome ekyo. Ebiseera ebisinga Abawarabu bwe bayagalanga okutontoma ekitontome ekiri mu kategori eyo, tebaleetanga muntu mulala okujja mbu boogere naye abeerewo nga bawanyisiganya ebigambo. Nedda, ye kennyini yeekwatanga ne yejjamu omuntu omulala n'afuuka abantu babiri n'atandika okwegamba nga bwe yeddamu ng'alinga alina omuntu gw'agamba. Ompuliriza bulungi nga naye bw'osobola okwogera okweyogerako gwe kennyini, okwogera n'omwoyo guno ogamba ye nkoze biki, oba okitegeera baawula okoze ekyo naye nga weegamba gwe kennyini. Kati Abawarabu balina enkola eyo ey'okwejjamu omuntu omulala n'amuteeka ku bbali n'akulaga nti waliwo omuntu gw'ayogera naye naye nga ye kennyini yeyeekola ki, yeyeekhataba, yeyeeyogera naye yekka. Oba okitegeera okulaga nti batini mu bagezi abasobola okwenkana naye mu magezi mu kutegeera kikyayagala okutegeeza. Olw'ensonga nti abantu batini nnyo abasobola okubeera n'amagezi agatambulira awamu agasobola okukola ekyo kyayagala ye kiveeyo bulungi, ekintu kiveeyo bulungi. Olw'okulaga nti batini abasobola okukikola n'akulaga nti ye kakyekolere, tafunye muntu asobola kimukolera nga waayagala. Ye kennyini ne yejjamu omuntu omulala n'atandika omukhataba n'ayogera naye, gwe ngolooza bali babiri naye nga ye kennyini yeekola ki, yeyeegamba. Golooza alina omuntu omulala gw'agamba naye nga ye kennyini yeekola ki, yeyeegamba. Kati Imam al-Busiri naye ekyo yakitambulirako mu buruda ye. Ompuliriza bulungi. Ensonga eyokusatu era nga nayo tugizza kweri esooka newankubadde nti yanjawulo, kwe kubeera nti Abawarabu bano balina nga kye bayita bara'atul istihlal. Bara'atu al-istihlal, okubeera nti mu bigambo bino byasooka okuleeta wano ng'atandika alaga kyagenda okwogerako eyo mu maaso, oba alaga omutwe omukulu ogumwogeza ebigambo bino. Ompuliriza bulungi. Ekyo n'abayimbi Abanayuganda ab'edda bakirina, bano abayimbanga ennyimba empanvu ez'eddakiika 25, ez'eddakiika 5, ez'essaawa, bakirinanga ekyo ekyokukola ki, ekyokubeera nti ebigambo byasooka okwogera wano alaga omulamu omutwe omukulu ogw'oluyimba lwe oba ogw'ebitontome bye byagenda okwogera. Mu Luwarabu kiyitibwa bara'atul istihlal, era nga ekyo kyekintu ekimu ekigwanidde buli ani, ekigwanidde buli muwalimu oba buli khatibu, buli mwogezi eri abantu okubeera nti akola akimanya. Buli khatibu yenna buli wobaako woyimiridde ng'ogenda kubeera nti okola ki, ogenda kubeera nti wajjaho ebigambo eri abantu, kigwanidde ebigambo by'okulembeza bino bibeeremu al-ishara, okulaza omutwe omukulu gw'ogenda okwogera mu bigambo byo. Ekyo nno kikolebwa bagezi era tumanya nti oli mugezi kasita okikola. Kiyitibwa bara'atul istihlal, okufiiringisa embeera nti ono agenda kwogera ku kintu kino newankubadde nti toyatudde nti omulamwa gwaffe omukulu gwe guno, wabula n'okola ki, noleeta ebigambo nga bitambulira mu siyaako oba mu mbeera eyo bwetyo. Abagezi ne bamanya nti ono nno alayika agenda eno gy'alaga ndabayo, era we wava ekigambo ekigamba nti gy'olaga ndabayo. Omugezi yaba yategedde dda gy'okola ki, gy'olaga. Kati Abawarabu olw'ensonga nti baali basajja bagezi, mujjukire nti Abawarabu baali tebakola ki, tebamanyi kuwandiika, baali tebamanyi kukola ki, kuwandiika. Abasinga baali tebamanyi na kusoma. Kyekimanyikiddwa mbu Abawarabu kanu ummiyun, baali tebamanyi kuwandiika wadde okusoma, bakozesanga mutwe, baali adhkiya, baalina ebiwanga nga bikola, baali bagezi nnyo, baali bagezi. Ompuliriza bulungi. Nekibeera nti olw'okuba nti baali bagezi era baalinanga ekintu ekyo ekyokufiiringisa embeera nti agenda kwogera ku kino naye nga tayatudde, gwe omugezi nobeera ng'okola ki, ng'okitegeera. Ebyo ebintu ebisatu Imam al-Busiri byateerabira, byabeera nti naye akola ki, atambulirako mu buruda ye. Kisookera ddala okwogera ku mukwano, ekimanyikiddwa nga al-ghazal oba tagazzul, ng'alina ekintu ekimu kyawaana oba ekirala nga alina bannyonnyodde. Ekyokubiri kwe kukola ki, kwe kubeera nti ayogera oba akola ekimanyikiddwa nga bara'atul istihlal, okubeera nti alaga wajja agenda. Ekyokusatu kwe kubeera nti mwana wattu, kwe
kubeera nti asobola okwejjamu omuntu omulala yenga ye nayogera naye naye nga alinga akulaga nti waliwo omuntu naye nga ye kennyini yeyekoze ki yejjemu omuntu omulala. Nekibeera nti bwemubanga ebyo mubitegedde bulungi nnyo kiba kitegeeza nti tugenda kutegeera Imam al-Busiri mu ntegeera entuufu n'ebitontome bye, era tutegeere ddala nti kino kye tuliko tuli ku musajja eyali omutontomi mu batontomi abawarabu, era ensonga lwaki tumuyita imaamu. Imaamu yali imaamu fi shi'iri, mu bintu by'okutontoma yali imaamu ku sayidi eyo. Okuyita imaamu tekitegeeza nti oli imaamu mu by'esswala ogwakulembera wali esswala, nedda. Imaamu kitegeeza omukulembeze mu kintu kyonna ky'oba okulembeddemu abantu. Osobola okuyitibwa imaamu mu fiqhi, osobola okuyitibwa imaamu mu tafsiri, osobola okuyitibwa imaamu fi lugha, osobola okuyitibwa imaamu fi shi'iri. Kati Imaamu al-Busiri yali imaamu mu kutontoma, newankubadde nti n'erimu endala yali azimanyi era yali ayinayo kyayinayo nga bwe tugenda okulaba mu Buruda ye, era nga bwe twalabye mu kitundu kyaffe ekyakulembera nti yali musajja nga erimu endala zonna azimanyi. Bw'atyo tukimanye nti yali imaamu mu bitontoma mu shi'iri. Olwo nno tutuuse ku lyengedde ke tutandike okutemaatema Buruda ya Imaamu al-Busiri kigambo ku kigambo. Gwe muganda wange ali eyampulirizo ogitegeere bulungi nnyo. Tulina mu baganda baffe abamu amaze emyaka 4 ng'agisoma naye nga tagimanyi, nga era baganda baffe bangi bwe bamaze emyaka 4 ng'asoma al-Fatiha naye nga tagimanyi, asoma Qur'ani naye nga tagitegeera. Ffenna we tuli Qur'ani siga nti ffenna tugitegeera. Bakuleetera aya ng'omaze emyaka 4 ng'ogisoma naye nga togitegeeranga. Sahaba omu yeekaabirako ng'asomye aya z'omu surati Ar-Ra'd, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardi kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Sahaba omu yakaaba mbasirabidde ali sahaba wa tabi'i, mbasirabidde ali omu mu balongofu abakulembera, yeekaabirako amaziga n'agamba nsomye aya n'emyaka nga miwanvu naye nga sigitegeera. Oba kitegeera nga sigitegeera, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yalaga mu ayati nyingi nnyo nti abagezi bokka be bategeera ebifaananyi Allah byakuba. N'agamba nsomye ekifaananyi kino naye sikitegeeranga. Kati bangi muffe ayati za Qur'ani tuzisomedde emyaka, hadithi za Nabi tusomedde ebbanga naye tetuzitegeera. Nawe ekito bangi muffe Buruda ya Busiri tugisomedde emyaka, tugisomedde ebbanga naye tetukola ki? Tetugitegeera. Naye olw'okuba tulina kuli okukkiriza nti ebigambo ebyo bituufu, mwana wate kitukola ki? Eyo kitumalira. Lwaki kitumalira? Olw'ensonga nti ffe tuli bamukallida, bagoberezi. Ate nga mukallidu omugoberezi yoyo agoberera gwagoberera bighairi dalili, nga gwagoberera tamuwadde bujulizi. Era n'ensonga abantu balina ogimanyira ddala okuba nti okugaziwa kungi, naye nga saagala gazi nnyo basiraamu olw'ensonga nti tutuuse ku lyengedde, naye ng'ensonga y'abasiraamu balina ogimanyira ddala nti omuntu wa bulijjo omugoberezi ayina kugoberera bugoberezi, alina kusaba bujulizi. Omuntu wa bulijjo talina kusaba bujulizi. Hatha ijma'ul usuliyin, banna usulu bakyegattako, amanyi bonna bakyegattako actually. Omuntu wa bulijjo talina kusaba bujulizi. Olw'ensonga nti omuntu wa bulijjo tamanyi bujulizi kye ki. Nkubuuza obujulizi bw'eddiini kye ki? Tobumanyi. Ojja kungamba Qur'ani ne Sunna. Qur'ani ne Sunna by'omanyi, obujulizi bw'eddiini obusukkawo. Busukkirawo ddala ne bweyongerayo. Ijma, qiyas, amalu ahli al-Madina, al-aada, simayanga istafti nafsaka, simayanga al-istihsan, simayanga ani. Bonna bujulizi bw'eddiini buli eyo, tobumanyi gwe omuntu wa bulijjo. Osaba bujulizi ki? Kikyotegeeza bujulizi actually. Tomanyi kiyitibwa bujulizi. Fine. Awo ketugambe nti obujulizi obutegedde osabe aya ya Qur'ani. Mu aya za Qur'ani mulimu gye weetaaga nga togenda gitegeera okujja ng'omanye endala. Mulimu eziri mansuukhu, mulimu eziri mutulaku nga zeetaaga okukamalira ku muqayyad, mulimu eziri muqayyad nga zeetaaga okukamalira ku mutulaq. Mulimu al-khas wal-aam, mulimu al-khas alladhi urida bihi al-umum wal-umum alladhi urida bihi al-khusus. Osaba ayo osaba kiki otamanyi. Hadith, mulimu hadithi ngeri dhaif, toyawula eri dhaif neri mawdu', toyawula eri sahih neri hasan. Mulimu eziri qat'iyyatu dilala, qat'iyyatu athbut, mulimu eziri dhanniya. Tozimanyi, muntu wa bulijjo tusaanidde kusaba bujulizi.
ekyo abantu balina okukimanya. Era omuntu wa bulijjo okusaba obujulizi hadha jahal, obutamanya bwennyini. Omuntu wa bulijjo tasaanidde kukola ki? Kusaba bujulizi. Butamanya bwennyini osaba bujulizi ki omuntu wa bulijjo? Omuntu wa bulijjo mukallid, agoberera bugoberezi, taklidi ama, nga muzibe. Oyina okufuna seka gwe weesiga nti neesiga sheekhe gundi n'ogoberera oyo. Kaaba nga sheekhe gundi oyo okimanyidde ddala ti abamanyi banne bamwogerako nti ddala seka yasoma. Ne bagamba nti omusajja takharraja fi jamiati al-Azhar Sharif. Azhar University yamutikkira. Madina University Saudi Arabia yamutikkira. Zaituniya University yamutikkira. Kasimiya University yamutikkira. Mwesige obanga omwesigira ddala omusomeko. Kyakugamba kyoba okola. Naye bino mbw ate odde mu njawukana naawe osaba obujulizi mbuleeta hadisi, leeta obujulizi. Oli muntu wa bulijjo tomanyi hadithi ebeera etya entuufu ebeera etya enkyamu. Tomanyi hadithi bukwakuliza bufula hadithi nti ntuufu. Tomanyi nti oba hadithi ennaffe ekolebwako oba nedda. Mbu naawe osaba bujulizi. Hadha abath, ogwo guba muzannyo kumala budde. Oba okitegera bulungi. Era nga basinze okuleeta vulugu oyo mu umma be bano baganda bafa beeyita abasalafu, simanga salafiya simanga salafiya. Twabagamba bayitibwa bawahabi. Bayitibwa bawahabi. Be basinze okuleeta vulugu oyo mu umma. Basaba bujulizi, basaba nosanga omuntu ali ku kyeyo, akuba kyeyo muwala, tasomanga konti yafuluma n'asoma mu field y'obusiraamu. Ali ku kyeyo yakayiga alif b mu bintu by'obusiraamu. Naye nga naye akugamba leeta obujulizi ku kintu kyoyogera. Baganda baffe mutusaasire, mutulumize emitwe, ffe ng'abawalimu. Mutulumize emitwe. Ekintu ky'otategedde funa seeka gwe weesiga, kimubuuze, genda n'ekyo era otawakkale. Seeka oyo wanaabeera ku kikyamu gwe Allah tagenda kukuvunaana. Aye ne sheekhe Allah tagenda muvunaana olw'ensonga nti sheekhe oyo asobola okubeera ng'ali mujitahidu oba ng'akallada mujitahidu, agoberedde abali mujitahidu abanoonyereza mu kisaawe kya irimu. Ate nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba dda. Oba kitegeera? Al-alimu idha ijtahada fa asaba falahu fa akhta falahu ajr. Omuntu ng'anoonyereza mu kisaawe kya irimu, wanoonyereza n'atuuka ku kituufu ayina empeera ye. Wanoonyereza n'atatuuka ku kituufu n'abeera nga musobya ayina empeera ye emu, tafuna musango. Ate watuuka ku kituufu falahu ajirani, ayina empeera bbiri. Kati mu ngeri zonna sawa omumanyi gwogoberedde ali ku kituufu oba ali ku kikyamu, gwe ng'omuntu wa bulijjo tokola ki? Toyina ofiirwa era toyina ofiirira mu ki? Musango. Ekikulu kubeera nti omuntu oyo gwogoberedde okakasiza ddala nti mumanyi, aliko okujulirwa bamanyi banne oba bali mu banna bali mu field ya irimu, mu kisaawe kya irimu ne universities ez'enjawulo eziri mu nsi nga zimujulirwa oba nga zamutikkira, n'okubeera nti gwe kennyini okola ki? Otebenkera n'ekigambo ky'oba nga akigambye. Basi gwe omuntu wa bulijjo kikumala. Amma okuddaawo okutandika okugamba nti njagala bujulizi, muleete obujulizi, hadha abath, ogwo muzannyo. Era nga tugambye omuzannyo gwe abasinga okuguleeta be baganda baffe bano abeeyita salafiya, abawahabi. Be batandikawo ebintu by'okusaba obujulizi mu bantu ba bulijjo. Nosanga omuntu wa bulijjo tamanyi kiyitibwa bujulizi nga naye asaba bujulizi. Omuntu wa bulijjo asaba obujulizi nga tomanyi kiyitibwa bujulizi. Tomanyi hadithi butawe beera nnafu. Ekyo nomwana tukijjamu abayizi ba irimu, abayizi abali mu kisaawe kya irimu, abo babamanyi babajjamu ne bagamba nti bo bakkirizibwa okubeera nti bakola ki? Basaba obujulizi. Obanga okimanyi oli ready okubeera nti oli muyizi wa irimu, oyigga irimu wano na wali, oli mu kisaawe kya irimu onoonyereza, tekigana kusaba bujulizi. Tekigana kusaba bujulizi olw'ensonga nti oli muyizi wa irimu. Enkeera osobola okufuuka sheekhe nga gwe basaba obujulizi. Oba mpuliriza bulungi nga gwe yeetaawo okubeera nti owa abantu obujulizi. Kitegeeza okkirizibwa okusaba obujulizi kubeera nga oli muyizi wa irimu. Amma omuntu wa bulijjo atali muyizi wa irimu nti okitagala fi sahati al-ilmiya, mu kisaawe kya irimu nti kyekikumalira obudde wakikutwalira obudde, tolina nsonga lwaki osaba irimu, osaba obujulizi. Funa sheekhe gwe weesiga obeere ng'otwala ekigambo kye. Wa illa ebyo byonna ebyokuwoza nti musaba bujulizi, eyo abath, mumala budde olw'ensonga nti temumanyi bujulizi kye ki. Ffe tusomye mu kisaawe kya irimu tugenda kukimalamu emyaka egisukka mu 2. Ekisaawe kya irimu okuva bwe twakitandika tugenda kukimalamu emyaka 2. Naye ebbanga lye tusomedde tesobola kugamba nti
ebintu twabitegedde muntegeera entuufu ne tubimalayo byonna oba kitegeera naffe tukyali ala tukyali bayalo tukyali bayonda tukyali beetaavu fama abaluka ate gwe ataafulumana mu kisaawe kyali mubeera nti onoonyereza gw'oli otya fe abakiruddemu tukyali fi shiqaaq tukyali mu kusikaŋŋana bano bagamba bida bano bagamba si bida bano bagamba bida tukyali mu kusikaŋŋana tunaluka ku kituufu buli omu kyagamba nti tukanyiza nti kino kyekituufu ngene ekitutawaanya kwe kubeera nti abamu muffe ebintu tetunnabikaza fama abaluka ate gwe omuntu wa bulijjo ekibeera nti epoint naye tubeere nga tukola ki nga tukitegeera ddala ti omuntu wa bulijjo tasaanidde kubeera nti akola ki asaba bujulizi. Burda ya Imam al-Busiri bwe yali agitandika kimanyikiddwa bulungi nnyo nam Burda ya Imam al-Busiri bwe yali agitandika teyagitandika na basmala, teyatandika na bismillahi rrahmani rrahim nga bwe manyikiddwa bweri enkola y'abawandiisi. Enkola y'abawandiisi bonna owandiika kitabo, owandiika bbaluwa, owandiika kirango, owandiika kiraamo, owandiika ki olina okutandika naki ne bismillah olw'okukolera ku hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gyagamba nti kullu amri dhibal la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar, nti omulimu gwonna nga gwa makulu eri omuntu bw'atagutandika na bismillah omulimu ogwo gubeera mukutufu tegubeera mujjulirivu. Hadithi eyo nnafu naye abamanyi beegatta mu kugikolerako, abamanyi beegatta mu kugikolerako hadithi nnafu naye abamanyi beegatta mu kugikolerako. Dhalika tasannunan billahi subhanahu wa ta'ala, mwekyo nga baagala okwefaananyiriza n'okugoberera Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti yatandika ekitabo kye na bismillah n'agamba nti bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Yatandika na bismillah n'agoberezaako okukola ki okubeera nti yeetendereza. Kati Imam al-Busiri Buruda ye mu buwandiike teyagitandika na bismillah n'ayawukana ku nkola y'abawandiisi, naye abamanyi bagamba nti osanga yagireeta talaffuzan, mwana watu yakola ki yajoogera mu kamwa wano ng'atandika teyagiwandiika bula yajoogera. Wabihadha yahsulu al-matlubu, nekibeera nti ekigendererwa kibeera kituukiridde nga nakyo kutandika mulimu gwonna ne bismillah sawa ng'ojoogedde oba ng'ogiwandiise. Newankubadde nga kirungi okukiwandiika naye ate singa ogireeta ng'oyogedde bwogezi n'otagiwandiika sitiirwa era ekigendererwa kibeera kikoze eki kituukiridde. Kati Imam al-Busiri mwekyo yayawukana ku nkola y'abawandiisi ne ku kimanyikiddwa mu kisaawe kya erimu abamanyi bonna beegatta nti batandika na bismillah bwe baba batandika omulimu gwonna gwe bagenda okukola sawa akuwandiika oba mulimu gwonna. N'omusiraamu yenna agwanidde okubeera nti omulimu gwe gwonna gwagenda okutandika nagwo atandike na bismillah olwa hadithi eyo gyenkusomedde nabbi gyagamba nti omulimu gw'omusiraamu gwonna ng'akakasa nti omulimu ogwo gwina value yalisaaninya kugutandika na bismillah. Hadithi eyo tugambye ennafu naye abamanyi beegatta mu kugikolerako. Bwe tunaaba tufunye obudde oba mu lugendo lwaffe olw'okunnyonnyola Burda ya Imam al-Busiri tujja kwogera ku kukolera ku hadithi ennafu abaffe kikkiriza oba nedda, era nga tuzze tukisomesa misomo gyaffe mingi abatugoberera ekyo mukimanyi. Era Imam al-Busiri mu Buruda ye teyazzaako kutendereza Allah, teyasookera ku bismillah era teyazzaako kutendereza Allah olw'ensonga nti ekyo kyo tekiri mu nkola z'abawandiisi, wabula ate ojja kukisanga nga kiri mu nkola z'abawandiisi ba erimu y'obusiraamu. Ebiseera ebisinga bo batandika n'omukaddima ogwo ogw'okukola ki ogw'okubeera nti basooka na bismillah ne bazzaako kutendereza Allah, bismillah alhamdulillah ne bazzaako n'okusaalira nabbi. Naye Busiri oba Imam Busiri ebyo tekikola warubbama, era nga mana tuusanga Imam Busiri teyakola ebyo olw'ensonga nti eyo enkola y'abatontomi. Babatontomi ebyo tebalikola ki tebatandika nabyo mu kuwandiika, newankubadde basobola okutandika nabyo talaffuzan, basobola obyogera nga agenda okutandika olw'okunaala baraka, olw'okufuna baraka za bismillah eyo n'okusuuta Allah n'okusalira nabbi. Basobola okukireeta nga boogera n'atakiwandiika.
abeerenga afuna baraka ezo, yani tezimuyitako, naye bo tebatandika na kugiwandiika. Era baiti enasabibwa ku Imam al-Busiri oba eteekebwa ku Imam al-Busiri mu Buruda nti yatandika nayo ng'atendeeza Allah egamba nti alhamdulillahi munshi'il khalqi min adami, amatendo ga Allah eyatandikawo ebitonde byonna nga tebinnabaawo. Baiti eyo kigambibwa oba at-tahqiqu ekituufu kiri nti si baiti ya Imam al-Busiri, si kitontome kya Imam al-Busiri oba si lunyiriri mu kitontome mu Buruda ya Imam al-Busiri. Wa innama amanyamu baajongeramu okujjayo kiri nti mwana tukikoze eki kigwanidde okubeera nti kibeeramu, yani okubeera nti okusuuta Allah kwe kukulembezebwa. Era neshaturu yayo bakitundutundu kyayo baiti eyo ekyokubiri ekigamba nti thumma salatu ala al-mukhtari fi al-qidami, nti era okusaasira kwa Allah n'emirembe giddeeri oyo Allah gwe yalonda mu lubereberye, ayogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era nayo si kitundutundu ku baiti ya Imam al-Busiri, yani baiti eyo yonna ebitundu ebyo bibiri okutendeeza Allah n'okusalira nabbi si kitundutundu ku Buruda ya Imam al-Busiri nga yetugambye. Yani olwo olunyiriri olwo amanyamu baluteekamu olw'okwagala okujjayo kiri nti kisaanidde ekintu kyonna naddala ekitabo kitandike ne basmala, kitandike n'okutendeeza Allah, kizibweko n'okusalira omutume sallallahu alaihi wasallam. Wabula Imam al-Busiri ye yakola ki? Yatandika direct kubiri ebintu etwakonyeeko nti yatandika nakwogera ku mukwano n'okwejjamu omuntu ye nga ye gwakhataba ne baraatul istihlal n'okulaga wajakola ki? Wajalaga oba omulamwa gwa Buruda ye gye gugenda okutambulirako. Bw'atyo Imam al-Busiri ye bwe yakola ki? Bwe yatandika. Ekitundu kino munzikirize tukikumye wano, munzikirize tukikumye wano olw'obutawawanvuya. Tujja kubeera nga tutandika mu kitundu kyaffe ekyokusatu ne baiti yaffe oba olunyiriri lwaffe olusookera ddala mu Buruda ya Imam al-Busiri, tubeere nga tukola ki? Nga tugenda mu maaso n'okunyonnyola. Munansonyiwa okubeera nti olwaleero tetufunye chansi etandika mu Buruda olw'ensonga nti ebyokwegerwako bibadde bingi, nga nammwe mukoze ki? Nga nammwe mubirambye, ate nga naye mwana tusaanidde okubeera nti tukola ki? Tubyogera, tusaanidde okubeera nga tubimanya olw'ensonga nti bijjawo ezimu ku ntegeera enkyamu, bijjawo ezimu ku ntegeera enkyamu biidhnillahi ta'ala. N'olwekyo sijja kusukkaawo. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.